Jepi tukwaniriza ku bitimu oli otyo wakitimu oli bulungi mugagange soko je nze ngenda nno kati buli omu ngenda mukubira bukubi Jepi sebo tukwaniriza ku bitimu oli otyo wakitimu owaye ekikulese leero oba ekindeese wano nina ensonga njagala tukubemuko ku ttooki ennaku zino baserebu bayitiriza nnyo okuba nti eddiini bagikwasaganya obukwaku Madrati yavuddeyo n'asiramuka Okyalina yasiramuka Eddy Kenzo yasiramuka Madrati kye kyamusiramusizza tetumanyawo kuba Okyalina yasiramuka lwa mukazi naye ne pressure yakyaliwe musuza ndowooza gye yali amuteekako but religion buli muntu ali free of practicing a religion gy'ayagala ekikulu ekisinga nti ffenna tusigadde mu ddiini because ate waliwo abasalawo ne bakola ki ne bagiviirako ddala obulogo bungi nnyo mu eno industry so at least omuntu bw'abeera ng'ali mu ddiini nze mbeera comfortable okudiringa naye ne waba ali mu ddiini ki naye ate abalogo bangi nnyo mu industry abantu beeroga abantu basiiba mu masabo basiiba ku basawo bantu bangi nnyo mu art industry muno omuntu bw'aba ng'akyusiza eddiini n'asiramuka oba n'afuuka mugulokole oba n'afuuka ki that is very okay that is in fact much better tusobola okusika abantu bangi ne badde eri Katonda because twetaagira ddala abasumba abatwetoolodde mu industry bafere bapasita abajja okufuuka mikwano gy'abayimbi bafere so twetaagira ddala abantu banaddiini abaddala bajje bayambe industry eneeveeyo gye owaye ogenze n'ogamba nti omukulu Okyalina yasiramuka lwa pressure omukulu gyali amutaddeko badde otegeeza omuntu yenna alina okubuulira enjiri kiraba so buli muntu nange wenkusanga sobola okubuulira enjiri era nenkubeerako nenkubuuza naye gundi olokoka ddi makona kiraba so nze ndowooza nti abantu be yali yeetoolodde baali bwe batyo ate najja n'afuna omukyala probably nga ewaka omukyala bamwetaaga okukola ki okukyuka so that's it naye nga it is not a big deal era buli muntu omanyi tosobola kufuuka dini ki Swaminarayani abayindi tosobola kufuuka Swaminarayani nga obadde tobamanyi okiraba so buli kintu kye tumanyi it is because tulina abantu abatwetoolodde abakituyigiriza owaye Eddy Kenzo yagenze n'apostinga postindoza wagirabye kuba ensi yonna yagirabye ng'agamba nti nno omukulu Muzaata the late Muzaata yamusanga n'amubuuzaako era bwe yasanze omukulu musanju we naye n'agamba kamubuuzeko era ne beekubya ekifaananyi ensonga eyo gyogerako ki nga gwejja pe okunoonya eddembe kintu kikulu naye ate mulimu n'abantu abamu nga kusayidi emu akulaga anoonya ddembe naye ate nga kusayidi endala gatalaga nti anoonya ddembe so nze ndowooza nti ekifaananyi kino Eddy Kenzo yakifunye lwa mawulire because he wants the news to talk about him he wants to rule and lead media ya Uganda forever so nze ndowooza yakikoze lwa mawulire era olaba nti yakitaddeyo ng'akitaddeko obubaka but this is family omwana we abeera mu nnyumba yo n'omusajja tatubuulira lwagendayo okugjayo omwana okiraba n'ekino yakyogeddeko because akimanyi kigenda mussa mawulire ekirala emabega kaawo image ye ebadde tainted ku bintu byadde ayogerako opposition ne Bobi Wine naki ava maacho oyinza okugamba okudismissinga Bobi Wine nti talina maanyi oba yago oba ki whatever you want naye akyayina impact akyayina bw'omukolako ekintu kikyasobola okuaffectinga obubi ennyo so and you know family kyekimu zezimu ku links ezisinga okunafuya abantu emitima n'okuzza abantu emitima so this was a very good move Eddy Kenzo gye yakoze in terms of showbiz okulaba nti asobola okuddamu okufuna respect ne mutabani we oba munywanyi we Okyalina era at the same time yakutte ekifaananyi n'akipostinga n'agamba naye agala asange ku musajja Mr. Henry naye akole kyekimu Okyalina mbadde ngoberera ebintu byakola naye unfortunately ate ye bw'aba apostinga alaga nnyo kyayagala nti emabega kaawo mbadde mulanga apostinga Prima naye alina lumu yapostinga n'agamba nti sheeno agikola olw'abaana be mukyala we biki akiraga nti ateekako mukyala ateekako baana akiraga nti this is a publicity stunt yet a publicity stunt what makes it a stunt is the fact that sobola kukikola ki kukiyitamu kukikubamu bituli ne bulwemba nga sobola kikubamu ebituli then it's a fake publicity stunt so yetaaga Okyalina okuddamu okumanya nti is an artist alina abantu abamugoberera Prima watabadde Prima wadde afunye following nene nnyo unfortunately ye Prima
he was probably nothing katana meeting adjusted so ye adjusted kyajjo mugamba kyajjo kola naye ayina ekintu kinengeri gye yashiyemu amazi yet was very good kibadde ekintu kirungi nnyo kyasobola okuzimbirako show ye nebira very successful tugambe nti no adjusted yeetaaga omukazi kuba takyalina maanyi talina na nnyimba gemazimu wangi talina nnyimba talina maanyi adjusted ng'ennyimba azirina n'akayimba azirina naye nkadde ayina n'akayimba akapya ke bakoze ne azirina naye nkadde kyekimu kyenkugamba nti bebekulu oluyimba lwe yasemba okuyimba love you every day si nti abadde tayimba since 2015 obanga atali mu kunafuya musajja no si nti abadde tayimba naye wabaawo kye bayita big song kati ne adjusted naye kyekimu ayina big songs naye zaddako zamabegako okiraba se ennyimba weeziri naye si nnungi nnyo ku standard gye yali baddeko ku ssaawa eno because yatandika okuyimba ne ba Eddy Kenzo. Where is Eddy Kenzo right now? Okiraba abantu be yayimba nabo be bakolanga nabo where are they right now? Ye aliwa bwaba ye ranking bwe bakola enamba za Uganda Adjusted y'omu ku bantu be twali tusuubira nti ajja kubeera number 1 okiraba kiki obadde osuubira mu Adjusted? Adjusted is an extremely talented young man. Okay. He's very talented. Badde musuubira okubanga music gwakola. In fact katwali badde tuli ku African map ne Uganda yeyongera kudda mabega olw'ensonga abaana abaali badde bakiikirira beekubako enjawulo tebaagala kuba managinga tebaagala kuteekamu ssente. Music is about investment. It's an investment. It's a business whereby you put in 100%, nofuna amagoba ga 20%. That's okay. You go home with the 20%. In fact, you even get 10% kwezo 20% zofunye nazo nozizaamu. Reinvestment. Bagala kujjamu bujja. Oba jesse omukwano gwe gumuzibya amaaso. Omukwano bamuzaala n'omukwano. Tebamuzaala na mukwano. So I don't think omukwano guli part of this nti show gye yasembayo kukola ku Grand Imperial, bagita Imperial Royal. It was his last big show. Eyaddako teyakola bulungi nnyo. So atenga ali extremely talented. Yali badde asobola okukola obulungi. Naye kyonna kiddayo. Unique yagezaako mu managing awo ne bigaana. Since then tetumanyanga ani amu managing tetumanyanga ali mikono gyani. So artists need to understand that they okusinga okufuna ebibiri nga toyina management. Funa management mukole 10 ofune ebisatu. Ate oli olusanvu totutunuulira kuba nabo balina gye bainvestinze okiraba. So Adjusted ekimutawanya kiri kimu butabeera na management na butabeera na willingness ekwata mutwalo gwafunye kuguza mu ndongo.